nti mukulu Museveni yakabya bakyala mu maziga kiswaza nnyo era kyanaku yakalayira na meza abiri teganaba kuwera era n'atugamba nti kino ekisanja teri kwebaka tetwakitegeera nti yali alowooza nti abakyala tekyaliwo kwebaka era twagala abuulire ensi kiki kyategeeza nti kati tetudda kuddamu kwebaka. Ono Dr. Sarah Virete mulalamu oba mmaze okumuta anti jjukira y'omu ku abo ababadde bawambiddwa naye we yakomye ate we yatandikidde talina bigambo biwoomu eri gavumenti eno n'abagikulira essaawa yakakati abawa order. Agambye nti byonna ebigenda mu maaso mu biraba ate nga ndidi byonna byayogerako bituufu si gwe mulundi ogusooka mukyalo ono ng'akwatibwa lwa interviews ez'enjawulo ezajja akola oba mujjukira era baali bamusibyeko omulundi omulala so n'olwaleero abwatyo agambye sijja kusirika bajja tukwatanga naye nga wetufuna gapa eyogera era tuvaayo ne twogera. Naye nga byonna bigenda mu maaso nga omanyi nti era ebintu bingi ebiri kutambula mu ggwanga Uganda bo aba PLO ba gurupu ya Andrew Mwenda bavuddeyo ne bategeeza nti bajja kubanga bagenda mu kafubo begeyageemu bateme empenda balebe butya nga we bagenda okuba nga baggulawo Next Media era we bamaze era naddamu ne bapostinga ne bagamba nti saawa yonna mbusun bajja kubanga baggulawo so tetumanyi oba okugulawo kuno kunagirako bukwakulizo ki bagenda okubanga bateeka. Ojjukira omukulu yasoose n'agamba nti mpulira mbu okuggalwawo kwa NTV bafiirwa dollars oba $50 oba $5 nebyayogeddeko olunaku buli ssaawa n'agamba nze biba binkwatirako wa ebyo byenjagalira ddala naye kaakati getuwulira abagambye nti mbu bajja kubanga baggulawo maaso ku bitimbe ffe munange tujja kubanga tubikutuusaako. Ate ono agambye n'agamba nti weewaawo tusiima nnyo omukulu byakola General Muhoozi Kainerugaba nti essaawa zino atulaganga bw'ali omukozi buli kyatwitinga kituukirira in fact buli kyayogerako naye agambye nti lwaki tasuubiza ebintu ebirimu Abanayuganda n'atuukiriza lwaki ate asuubiza bino ebinyigiriza ebyeyongera okunyigiriza Abanayuganda. Wela bigenda maaso mu ggwanga tubiraba byewuunyisa binakuwaza naye oba tusanyuke funyemu ekirowoozo ne ngamba oba tusanyuke tuleme kunakuwala nnyo nti omukulu kati ali mu buyinza alagira aduumira ku makya mukulu w'amagye kati ngenda kukwata kwagulu kwago n'akwatibwa kati ngenda kukwata Miriam Matembe n'akwatibwa kati ngenda kuggalawo NTV neggalibwa. Mulowooza tetufunye omuntu atuukiriza ebisuubizo kubanga abasinga badde tebatuukiriza anyway. Singa oba waba wamugamba nti nno ebisuubizo by'otuukiriza lwakuba binyigiriza abantu naye tandika okusuubiza ebintu ebiwulikika nti bannange oluguudo luno mu wiiki 2 lugenda kuba luwedde okukolebwa nti bannange eddwaliro lino emulago maybe omukulu tamanyi nti waliwo ebizibu ebyo tutandika okumugamba nti munnange ekiruddu olabaawo waliwo abakazi abazaalira wansi tebalina butanda azuke atwitinge nti mu nnaku 3 ekiruddu agenda kubaayo butanda kubanga tukulabye osuubiza n'otuukiriza nti bannange emulago wolabaawo ku casualty ku emergency otuuka nga n'omulwadde tonawo omuteeka asuubize nti bannange abasawo bonna tugenda kubasiba kati tuteekewo abakola kubanga bano baadde babba eddagala. Olowooza ebisuubizo ebyo onaabituukiriza tobeere darling w'abantu. Do not think that we must be in too much fear because you hold a gun, because you know, you can do better still. You can use the energy and the command you have to do good things for this country. I think we are going to reach a point where actually it is prison is the best place to be. Basement is the best place to be, you know, because buli ayogera ekituufu, buli akkiriza mu kituufu, buli alowooza nti ayagala ensi ekimala are ending up with those threats, drone, basement, blah blah blah. So I rather belong to that side if standing for the truth, if loving my country, if standing up against abuse of human rights. If the reward for it is the basement, if the reward for it is imprisonment, if the reward for it is arresting, tormenting, you know, is making me run bankrupt, is kugamba kunkola buli kikyamu, so it be. And fellow Ugandans,
should we really be quiet when things are going this wrong? Omuwandiisi omu yagamba oba omuntu omu wamanyi yayogera n'agamba, in the end we remembered not the words of our enemies but the silence of our friends. Fellow countrymen, Uganda is calling. What is happening is happening. Today it is me, tomorrow it is another person. You find that sometimes you find no even reason of wanting to be alive in a country where some things are happening this way. How is there instead toward it here? We are losing it as a nation. We can use this excessive force to do greater things for this country than cause harm to fellow human beings, than cause pain to families, than cause separation in families. Abasajja bali makomera, bakazi bali bweru, abana babonabona. We can do better. So use that authority and command to do things ebikwata ku Munnayuganda, ebisanyusa Munnayuganda, tujja kutendereza, tujja kutya mu kitiibwa, tujja kwagala. Nti gundi bananga abikoze byonna amakuba agakoze amalwaliro gateredde. That is what we want to see, but we don't want to see a human being work hard to put down a fellow human being. For God and my country, may God keep us strong and sober and solid to speak up against inhumanity. Obarwe Ruzungu Rutufu. To speak up against abuse of human rights, to speak up against abuse of rule of law. Byonna bigenda mu maaso no yavudde n'agamba nti waliwo jeno waneeno ali mukozesa kabampaane ekambalageko nti nsobola anti yenze agambye nti ajja kutomera era gy'anaakoma kubanga ate yeewanika tamanyi nti alina baanyiizako be bangi. Waliwo jeno ali mukozesa kabampaane naye kabampaane ye yegenda kuleetera obuzibu. Omanya abantu abakwetoolodde bwe babanga nabo tebakwagala tebasobola kugamba mazima ate waliwo abantu abamu nga bo tebawabulwa nga they are narcissist. Omuntu narcissist ndowooza be bano abantu nga ye kyakola ye yalaba nga kituufu gwe kyomugamba alabanga ekifu. Ye muntu akola ebintu nga ye akola kulumya balala nga tafiiringana na kugamba nti oba ebintu bino byenkola abantu bano bibaluma. Kati gwe omuntu ayeyagaliza obuyinza oŋŋamba otya nti okola ebikolwa bwe bityo gundi bamundeetere ne bamuleeta n'otokyalinga gundi bamukwate neokwata gundi anjogeddeko bwe bamuleete TV gundi anjogeddeko bwe bagiggale. Ne kitaawo mwennyini afuze gino emyaka gyonna yalimbalimba bazadde baffe ne bajjajja baffe. Yajja alina ebigambo ebiwoomu bye baagala okuwulira ne bamuwuliriza era ne bamwesiga. Yaba disappointing disappointings. Kati ate gwe ng'ojjidde mu style ndala yakutiisatiisa wagezaako okwegula mu bantu abantu baakuzira. Baakuzira naye baakuzira lwaki? Lwa kitaawo. Kitaawo abantu baamwesiga, ajjajjaffe baamwesiga naye n'aba disappointinga. Tosobola kuŋŋamba nti kati taata bw'aba ya disappointinga abantu ng'ate kati twesiga omwana ng'omwana azze alaba toli mwana muto nti oba oli muwere oli muntu mukulu ozze olaba kitaawo byakola lwaki obadde tomuwabula? Kati bino byokola ogezaako okutiisatiisa ffenna tusirike maama oyo tagambwako ffenna tukuŋŋaanye otutte lumu otulye ensi ogikunguli kuba kati ffenna bwe tunaasirika eggwanga lyaffe olitwalawo. Wandijjidde no mu sitayiro endala nga bw'onogamba Traore yajja bw'ati ne bw'ati ne bw'ati kubanga Abannayuganda bye twagala bitono nnyo naye kitaawo byamulema. Omuntu wa wansi olowooza ayagala ki? Amasomero omwana wa mutwale ku ssomero lya gavumenti asome ng'amanye education gy'asome erimu omulamwa ng'ensi zimwe tuwangalira abantu 99% bannansi abaana baabwe basomera amasomero ga gavumenti. Okitegeera ekitali mu nsi yaffe. Amalwaliro temuli madagala, temuli malwaliro. Byalema kitaawo ebyo. Singa obadde ozze nga mu butuufu olina ekyoyagala okukolera eggwanga bye wanditandikiddeko ne tuwulira nti gundi yasimbudde wali essomero, yasimbudde wali eddwaliro, yakoze kino, enguudo, amakolero, ebyo
aho ne bwojja n'ogamba kituufu mu butuufu tolaba nti ffenna twagala enkyukakyuka naye omuntu nze n'afubutuka eri n'ajja n'aba ng'akola ebintu bwebitu ŋŋenda naye kubanga bye twagala ffe abantu ba wansi bye twagala ate twagala ki eyo miliyoni emu gye mugabira abantu simanyi PDM mane mwonoona boonoonye ssente omuntu wa wansi kye yeetaaga services nti abaana basomye nti emirimu weegiri nti si byakujja wano kitaawo byakeera tugamba mbu omugenda Dubai kunoonyaayo ki tosobola kusanga omusomesa ali wali afuna mitwalo 3 awulire nti Dubai okoyena mu kijumba bakuwa emitwalo 9 bakuwaka mu kitundu aŋŋamye mutagenda gende yakola ezo sente byalema kitaawo byamulema kati gwojiddemu eno sitayiro kugalawo ma TV kukwata akwogerako ate nga bakwogerako bakuwabula nti ebintu byokola si birungi omuntu ayagala obuyinza si bwate bwalina okujja ate sijjangu olimberimba abantu bagambe be baagala okuwulira abakukkiririzaamu bakukkiririzeemu ate siteekawo ebikolwa kubanga buli kimu kisoboka sente weziri kisoboka osobola okukikola nekyo kyekikulaga nti era ne webakeera ne bakuwa nti enkera ne bakulayiza nti obeere president kitegeeza tolina kyogenda kukolera ggwanga wabula okulitiisatiisa ayogerako ng'ocunya bucunya ng'otta waffe tulina olugero olugamba nti anyampisa ekiniga eniera ojja kwepamira bw'ofuuyise obusungu omaliriza weepamidde continue naye manya bino byonna byoli mu kukola abagenda okusirika bagenda kusirika naye ate abagenda okweyongera okufuna obusungu okwogera be bangi fe abamu n'ebyokwogera ku polisi twali twabyesonyiwa nga tulaba bulabi kati ebyo mukulu Jebbe byayogeddeko n'agamba nti yandibadde akola ebintu ebiruma eggwanga manya yandibadde asuubiza ebintu ebiruma Abanayuganda n'atuukiriza okusinga okusuubiza nti nja kukukwata ate ne bakukwata nja kutwala mu basement era ne bakutwala agamba nti ekyo si kyekikulu asuubize nti bannange eddwaliro ly'egundi tujja ddikamu gundi ebibadde bibulamu enkeera bagende bateekeyo itu bamuwaane naye nga byonna bigenda mu maaso ssaawa yonna yetwogerera baby Gloria mukyala Jonas jesaawa yonna munnange expectinga era nga ssaawa yonna mwandiwulira nti azadde tubagaliza birungi byereere basooka ne babateekako omugambo naye nagwo gwamala ne kukola ki omugambo ne gukkakana era essaawa yakakati ebintu bibatambulira bulungi awo tuvuddewo tugendeko wa mukulu Honorable Medard Sseggona munnange yali Honorable era asigala Honorable Medard Sseggona ng'atuwa update ku mukulu former Lord Mayor Erias Lukwago. Munnaffe bamuleese Mulago era tusobodde okwogera naye okumulaba abasawo bamwekebeze sibadde mu kasenge nga bamwekebejja naye mbaddewo wabweru nga nenziriridde era nenziramu ne mulaba omulundi ogwokubiri ekituufu munafu era yeetaaga essaala kubanga alina multiple complications ezimutawaanya kaakati tebamaliriza waliwo tests and examinations diagnosis ze balina okukola endala balina okukola MRI balina okukola ebintu bingi nnyo kubanga alina obulwadde bw'okussa alina mbiyite ntya waliwo kye bayita tinnitus ne wabeerawo gastritis alina disc prolapse eyo esinga okweraliikiriza mu kiseera kino kubanga bamussaamu ebiwuma bibiri mu spine lwe lukizi kati ebyuma ebyo byasesetuka biri due for replacement kubanga bamala okisesetula tebagenda bugenzi ne bagala tukinyige tukitereeze bakijjamu ne bassaamu ekirala kati olukizi lubeeranga n'ekiwandiise ng'ennyingo zaali 2 kati ziweze 3 ezeetaaga okussaamu ebyuma
n'olwekyo twetaaga essaala. Ayina gastritis, yeetaaga ebadde under consistent and persistent review. Watch. But yeetaaga review okulaba obanga etuuse ku level eya surgery. Because ba doctors in Nairobi bamga tugenda kuba nga twagala okugimonitoring okutuusa okulaba weekyuka we progressing. Indeed pain yeeyongedde, symptoms zaayo zeeyongedde. Kati omukono guno guyina ennuma gye gumulumamu, engeri gye gusanyalalamu, akabonero akakwatagana n'ennaava eno nti teteredde. Jjukira ng'oggyeko kibooko ez'okugalamira ze baamukuba n'empi ez'omu matu muno baamukozesa duyiro ow'empaka era ow'amaanyi ye yavaako bino okuseeseetuka. Byonna byetaaga obujjanjabi. So twetaaga munnaffe okumusabira n'okusabira abasawo bakole omulimu gwe balina okukola. Bye basobola babijjanjabe, bye batasobola babireferring. Abasawo baffe balungi nnyo, bakugu, naye sayansi waffe alina watannatuuka omugeraageranya n'eri gye babadde bamuweereza ebbanga lyonna. So tusaba Katonda ayingire mu nsonga eno, bwaba tannagiyingira, bw'aba agiyingiddemu tusaba ayongere okukola omulimu. Kumirwa omuddwaliro, agenda kukumirwa mu ddwaliro naye nga musibe. Kumirwa mu ddwaliro naye nga musibe. Ekyo kitegeeza nti amateeka g'ekkomera gonna gaba gamufuga, abasirikale b'ekkomera babeerawo okumukuuma, balimitinga access. Njogedde naye mbadde naye nga tebannaba abasawo okumulaba, n'oluvannyuma nga abasawo bamaze okumulaba naye bamukolako. Katusabe Katonda ajja kukola. Ebintu bibiri nga bisoosebwazibwa mu ngeri ey'omuddiriŋŋanwa. Twetaaga nnyo freedom, but before freedom twetaaga nnyo obulamu. Twagambye amaanyi tusooke tugasse kutaasa obulamu. Ekifo ky'okusooka okuddukira ku freedom, twetaaga freedom as a matter of fact, no doubt. Naye tusinga kwetaaga bulamu. Era mu kiseera kino nga bwe musabira freedom, sooke musabira obulamu bannange. And he has seen a number of specialists in various disciplines, I think except 2. And they promised us that probably by later today or tomorrow he will meet those 2 specialists. And he's weak, I must tell you. He needs your prayers. He's still in custody under the care and guard of Uganda Prisons Service. There are officers deployed to guard him. Access is limited. 1 to medical staff, his wife, and 1 lawyer, being myself. We hope that by tomorrow he will have met the 2 specialists that he has so far not seen. And we hope to get 1, a good report, 2, medication or medical care. We trust our professional team in Mulago. Mulago has very, very good specialists. Probably we may not have all the machinery that we need, and maybe we have limitations in science, some bit of science that has not crossed over to this continent. Because remember, Mulago referred him. They worked on him on certain ailments. Then they referred him on others which they could not handle. Like, for example, that the neuro disc prolapse, they could not handle, where 2 implants were inserted
into the spine. As things are, I think he may need 3, because they will have to remove these ones which have dislocated as a result of the aggressive gym that he was forced to undertake while in the basement. So we look forward to medication. As to our pursuit for freedom, yes, freedom is very, very critical. We need him to come back and work. I need his labor here. But I think I need him alive more than I need his labor, or more than he needs his freedom. He needs to be alive. So for now, we are concentrating on life, and we are suspending anything else. Because I can tell you, even if I got bail today, I would not have Lukwago and Rubaga at his house. I would not have him in office. He can't do anything. He's in pain. He has to be worked on. So let's keep him in hospital, keep him in our prayers as we wait to see the results from the medical team's effort. Mawulire gago mugawulidde omusajja obulamu bwe buli mu katyabaga naye ate basajja balemeddeko akyali mu kadukulu. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde gwe tuula butuuzikalira nywera buli kimu kyeweetaaga okubanga omanya oyo ye mukulu Honorable Okuwa updates ezikwata ku bulamu bwa former Lord Mayor Erias Lukwago essaawa ya kakati ali mu kkomera. Weyongera okubanga oli naffe tukomawo.